Abafamily y'omulangira Thomas Waswagoloba basatira bwe basanze ekijja kyabwe ng'ebisigala by'abantu baabwe 45 byasimuddwamu. Babisimye zino twasigaza mpompogoma zokka. Twebuuza bakadde baffe babatuttewa amazima gagano tetulina kye tumanyiiko. Keesi baazireseemu bazze ne bakola buli kimu kye baagala okusobola okujjamu abantu baffe. Bino biri ku kyalo Nakasajja ekyampisi mu district y'e Mukono. Embeera n'abafamily nga bakulembeddwamu jjajja Nakayenga Dolphin basabye Nansanze ne Wasajja babuulire gye baatutte ebisigala by'abantu baabwe basobole okubyeziikira. Bannange mbasaba busabi bannyambe bambuulire taata wange gye bamutadde bannyinaze baganda bange ne bajjajjange bonna nze sibalinaako mutawaana n'ogumu. Ettaka batwalina buli kimu kyonna kye baagala bakikozese naye nze njagala kimu bakadde bange. Basazeewo okugenda ku poliisi ekyampisi ne bagulawo omusango ogw'okutwala ebisigala by'abantu baabwe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emiriraano Luko Yesigire ategeeza nti baakubidde Nansanze essimu abuulire gye yajja olukusa olusengula abagenzi n'abakakasa nti yafunye ekiwandiiko kya kkooti era waakukibatwalira. Tulindiridde kyakufuna kopi y'ekiwandiiko kya kkooti eno nga twaguddewo General Inquiry 5 nga kwotadde n'okumanya ekikolwa kino yakikola ku wiikendi oba yakikola ku nnaku ezikolebwamu kuba court order erina okuteekebwa mu nkola ku nnaku ezimanyiddwa nga zikolebwamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.